Waddukayo budduse waka. Kulwaki? Naye siirya mmere nga buli emmere weetuuka nga baŋŋamba nsooke nkima amazzi. Embeera ekunyigiriza n'oyambala empale ng'ogisibye enkoba. Naye wabula ebyo ebyensi tebimatalinganye, ekimatalinganya gwe gw'omwoyo ogutudde munda mu ggwe. Kowola Munnayuganda yenna ali yatulaba. Natale Munnayuganda. Tusubscribinga ku channel Metanikira Bongo Live. Wewano Gentoli mwambazi mu Kampala Uganda ne East Africa nga toyambazibwa Karim ku Nabukera Plaza. Tukwambaza okuviira ddala ku mutwe paka wansi munda ne kungulu. Tulina jumpers eza buli kika, jackets, plain ne branded t-shirts, empale za jeans, head socks, enkofiira ebika byonna, emisipi ne wallets, ebyomulembe, ensawo, ate nga ebintu byaffe ebisinga bya unisex byonna ku bbeeyi esoboka. Tukola ne printing erimu abaagala branding. Tuguza abaagala ekimu ekimu nammwe abaagala okusuubula oba mu bungi. Tusangibwa ku Nabukera Plaza level 2 edduuka namba H15 opposite New Tax Park. Tukubire ku simu 0759 M02 0M2 oba 0755 033 092 oba 0772 986 M90. Jangu tukuwe ekisinga kubanga emisono gyonna tugiyina. Karim Stores, AK Fashions, we sell the best. Nze no bwe nalaba sitolo ya muzibe ng'ekukubye nawulira nnyo ennaku. Bwe nawulira ennaku ne ndowooza nti kigenda kuleka wa papa mu bintu by'okuyamba. Bwe nawulira ennaku naye njijukira n'okubudaabuda ku wa muzibe mujjamu eri entebe muleeta wano. Kakati siri muno ebiseera bisinga ku interview ng'ezisoma comments. Naye ku eyo story nawalizibwa okusoma comments ndaba abantu kibalowooza mu mbeera eyo. Kubajjukira yita akaana ke Elijah era jasokojje yayita akaana kano kugamba nze nakayita kajjibwa kasanga nti ava mu bende n'akaana kano kava mu bende ejjangu wano akaana kano kava mu bende kajja ku kkubo kati muzibe bwe yaŋŋa nti nva mu bende anempita akaana kano nga nkayise kabeko ne kikamuyigako nti olaba omuntu jangu wano Elijah wano olaba omuntu ave mu bende nga talaba ajja alwanira riziki ye n'obulamu bwe obujja mu kibuga olwate gwe alaba kati akaana kano ne kagamba omulabi ono nga njagala mbeko ne kyenkasomesa ku muzibe oyo emboozi yankwatako nnyo naye ndaba nga lirina kuba na ssomo naye nawulira ennaku nga muzibe bamukubamu ebituli nga ndaba twayambala ogusuuka ogutaaliyo omusajja n'atukuba okufaako obufi. Naye Mukama amusaasire bambi era simwinaako yadde nno obuzibu simwinaako buzibu Mukama amusaasire. Kati kimanyi yatereera kuba bamusibako ebiseera ebyo nendaba nga bamuta bamuta kati simanyi bimukwatako. Kale yasooka obuze ku papa bamuyita Elijah mugamba amannya go. My name is Elijah Simwe Joy. Oyogedde Luzungu? Elijah Simwe Joy. Wavaawo okujja wa? Mubende. Ate mubende wavaayo watuukirawa? Gye natuukira nasooka nenjitira Makerere mpaka inagukira ku street. Wali osula mu nju? Wali osulawo? Nali nsula wabweru. Omufaliso? Mubende wavaawo? Omubende ngeri gye bagirira egundi oba bagiyitayo oba gye bakwatira enswa oba gye bagirirayo. Mama wo gyali? Janguwa jawo tulewa ajja togankuliremu ssebo ssebo ndi mukulu wo ate togamba nti okulola. Mama wo gyali? Mama wange aye tali mu mubende yaŋŋamba agenda kukola naye simanyi gye yadda. Ate taatawo?
Taata wange namulekayo. Waddukayo budduse waka. Kulwaki? Olw'ensonga naye siirya mmere ng'oluusi bamubuzaabuza nga buli emmere weetuuka nga baŋŋamba nsooke nkima amazzi. Baani? Step mother. Kati gwe mu kibuga amanyayo otya? Mu kibuga just nali ntambula nga manya emmotoka ekuba okuli emmotoka ennyingi gyerigenda okuntuusa eri maama wange. Watambuza bigere okuva mu Mbende paka Kampala? Naye ate saatambula gundi. Saatambula nti nno olunaku lumu. Namala mu wiiki namala mu kkubo ng'ennaku kumpi nga wiiki. Wali ozeeko e Kampala before? Before? Wali kusoose okujja e Kampala? Natambula nentuuka e Makerere. Kati awo nensanga amanyiyo oba yali ali mu kunyonya maali. Nemugamba nkaŋŋende naawe. Nantwala straight mpaka mu Kampala. Waliwo ebiseera ebisinga abantu bwe tutambula nabo life yaffe neeba nga yajjula kala ezo ezimasaamasa mu mbeera etenkanika. Tulonde nnyo emikwano gye tutambula nagyo olwo nno naffe gye tulaga watangaale wadde nga Katonda yasalawo we tulikoma ne we tuliyita. Naye naawe olina omukisa gwonna ogwerwanako ng'oyita mu kuselectinga emikwano emirungi. Nakolako ku sitole y'omubbi. Sitole olwo nagikola gaye yambuusa. Yaŋŋamba nti omanyi nti Sb4 nsobola okuggyako ewo nenkyali nenabawo TV. Nenkisense nga tulina risiiti yaayo nejja ne polisi nga nti fee yange yabula nengisongamu. Polisi nagamba nti leeta risiiti nga togirina. Kikusibya ne TV nengitwala. Omubbi bwe yagamba? Yeah. Ate nga kituufu. Ndi mutandika osobola kaledioko risiiti n'ogisuula. Naye omwana gye ava eri nga yakwetegekera nagamba bamenye wange nababba obukadde 10 ne babba leediyo eyo njikutte naawe. Nagala leeta risiiti yaayo. Kaba kaweddemu. Yatenda kusaba Mukama akutubeera mu bantu bwe batyo. Mazima. Badde nsaba nkolerere ku bantu abaliyo nga tumaliriza. Balweka kyano kaffe batu blessing. Amafuta twagajja ku ggwe. Badde nsaba otwe ku masannyalaze bangi boogawadde papa. Nkowola Munnayuganda yenna yatulaba. Natale Munnayuganda. Tusubscribinga ku channel eno. Metanikira Bongo Live. Muje atera ne waka mu sharing wala ka program nga kano ne kakunyumira ka sharing gama ne munno akolechi sharing musubscribing oba oli awo nti program zezi nezikolwa ku channel eno ziyinza okukyusa obulamu bw'abantu bangi kuba nze nganze ku Sb4 media yinza obutasobola kubuna ggwanga lyonna ne bwenegattako ne bannange ba metaniki ne tusaasaana obulyawo gye bujja enjiri gye tunaba tusaasaanya ejja kuba etuuse ku buli sekinnoomu. So mbakowoola musubscribing musharinge channel eno ne munno asubscribing ate n'okulaba mulabe titokoma ku subscribing wala otekayo akapya mulabe program zino zizimba tuleme okuwa omwaganya program zino gundi yeyambudde gundi yakoze kino gundi lelele tuleme ziwa omwaganya tule program zigenda okutwongerako. Papa nga gwe omutandisi w'ekifo kino gwe wali ensulo nongatta ku bannanga abali eyo sofa omulimu guno obuyingirira n'ogulabye otya olabye otya ki wali okusubira okutuuka wano wali okusubira okusukkawo kifaananyi kikyolabye wano? Nze buli wempita wano ntera okuyitawo wano ne buli wempitawo ndabanga ekintu ebirooto byaffe ate kati byasukkuluma nti oba oli awo twalina ebirooto nga bito naye ebirooto byasukkuluma era ngenda kwebaza olw'okubeera nga otuukiriza ebirooto byaffe nga tutandika wano kuba walina ebirooto bingi nga nange nina ebirooto bingi twesuubiza oba oli awo nze ndaba ate nga bisukkulumye nnyo so ngenda kwebaza tojjanga okwo. Omwana omu gw'okutteko wano
alikwata ku banne kuba omwana nga akwatibwako tasobola kwerabira ate era ng'omwana nga akwatibwako tasobola kulaba nnaku kuba olwedde abadde mu nnaku mujje mu nnaku era nensaba Mukama akugabirire n'omuntu yenna ali eyo asobola bakugabirire okulaba nga ate bano abaana tebakulemerera kuba omwana kati twakulemerera wano ate kiddako kibira kirala nnyo kakati mbadde nsanguza akabuuzo akali fane naye nina okukakubuuza olunaku lwasooka okunsinkana ne bwe twayogera ebirooto byaffe off the camera kuba twayogera ebintu bingi twafunamu kukundowooza nogaa nti awo muyaayo nanimba omanyi wali muyimbi mu kuyimba noyimba ennyimba zaali nnyingi nenondamu oluyimba luyita I'm sorry mama oluyimba olwo paka kati manyi byanjawulo ffe mu balokole waliwo oluyimba omuyimbi lwayimba nga si mulokole ngolaba lujja ku mutima waliwo omuyimbi lwayimba nga balumuwandiikidde nga talujja ku mutima kati oluyimba olwo lwayimba lwava ku mutima andi nze nsobola okukulabamu ekintu tunaba kukyeraba kintu kyo nkirina that's why nakunoonya nengamba naye waliwo ekyenjawulo kyolina kuba ffenna mu bavubuka oyonooneka omulundi gumu n'ogenda kiba kizibu omuvubuka okuvayo nagamba maama nsonyiwa I'm sorry emikwano gyambuzaabuza benayita emikwano gyali gimpabya kiba kizibu omuntu okutegeera oli mpozi ng'ensi ekkubye nekkuba paka ku kisenge ate amuddala tebakkiriza ensi emukuba paka ku kisenge bujja osanga eyo ngaali mu buyaga mu buwalagi ng'ali eyo so kasita naweza bulungi olimba nenduwuliriza nensalawo okunoonyako nga nze ndaba waliwo ekyenjawulo kyolina era abantu bakulabanga ng'omuyaaye ng'omulasita ng'ate nze waliwo ekifaananyi ekirala kyenkulabamu era nga kyoli buli muntu yenna ku nsi kuno yeetaaga omukisa tulekerawo okujajinga bannaffe nga tusinziira ku bifaananyi byabwe abamu bagagga nnyo wadde nga bambadde amakooti agajjula ettaka embeera ekunyigiriza n'oyambala empale ng'ogisibye enkoba naye wabula ebyo ebyensi tebimatalinga nnyo ekimatalinga gwe gw'omwoyo ogutudde munda mu ggwe bannaffe tuyiga obbawa chance papa yampa chance mu muyaga omungi mu kizikiza ekingi yafuuka ettabaaza bwe yankwatako kakati emabega wange nina abantu abasuka 150 benkwatako naye nga yali muntu omu eyankwatako tegaali maanyi ge akojo kaali wamu nti yakkiriza eddoboozi eryo erya Mukama waffe Yesu Kristo eryamutuula mu mutima omukozesa twewala okukakanyala olwo nno tuleme okumirwa ebyennyanja munnaffe mbaamu tumugenda okubuulira enjiri ewalala bwe yatyawo n'asalawo agende ewalala ekyennyanja kyamumira paka bwe kyamusuula gye yali alina okugenda twewala embeera eyo ku lwa Katonda n'ensi yange sigadde nze Metani Club oba Rima Sam mbadde ne papa wange Semusu Sb4 mweraba